bakito baina matala gashi baina matala kakola kito ndini wabula Buganda Uganda abajja n'emiggu mujanga kigombe chanini ne baloza bamujaka ne badduka kiri mu tractor amayinja ne gakiyita ko tebaddawo baleta serious contract yes nekati anawa is finished okay kale 19 z'okutuka kusawa 4 ezinche ya lero sebo nkwandiriza yes tutandikire ku security which ensonga ya Ronald Sebulime yogeddwa kwenye ya security Sebulime mbadde singa tulina obudde nakulaganga balwanyisa Lukwago ne mu politikitinga nti Lukwago agenda naye akatabo kano nakawandikanga 3 Saturday of February 2013 nembaga nti Lukwago ayina okugenda Asumani Lukwago nakugamba nti Lukwago ali mu kibinja kye bayita Mbalala people. Why Mbalala people send shivers down the spines of the thieves of mafia? In KCC, former Town Kiraka Naruere was targeted by the steering group because he could not be trusted. The calculations are simple to trace. Such Mbalala fellows are identified by the president for their excellent work records. They are not a product of intensive lobbying through which other political appointments are usually based. It follows, therefore, that the steering group of mafia now targeting Gavi 2 money cannot trust Permanent Secretary Lukwago and the Minister for Health, both who are members of Museveni's Mbalala group. It is for this reason that they have become legitimate targets for the steering group of mafia. I pointed out that the steering group of mafia has a strong bond with the print media. We should therefore expect more negative stories or alarming ones from the Ministry of Health in the coming days. Indi jikasimba nemba gama nti Lukwago ekimukubye ne Naluwerere bamukuba mu KCC. Why? Naluwerere yali akola Mbalala n'omuleeta mu Kampala nga Museveni amumanya awo tobeerawo. Lukwago Museveni yamuleeta amubuulya tobeerawo. Aba Museveni baleeta tebabeerawo. Ne bakali Lukwago agenda. Why? Abasajja bano tebakyusanga mu strategy yaabwe n'emu. Malisi mpapulaza okutuusa akasajja akali mu mawulire ne bali kavumbagira. Kati bino bikwatagana bitya? Yes. Nti malisi y'emu. Nti nga batutte Kyaligonza balowooza bagenda okutwala Nantaba. When it looks binate byava kwani. Yanti nkubulidde. Nantaba yanti nkubulidde Kyaligonza kyavaawa. Nti Kyaligonza ali mu jjaamu. Kyaligonza bw'aba mu jjaamu naga tukole yutani jeno tabeera mu jjaamu koma Kyaligonza byakolanga mu lutalo. Yali sitebomba nga bebatega bombe wakati site munoonya. Tasobola kubeera mu jjaamu. Asindika abantu obwana abavubuka be mugende mugamba omupoliisi oyo nti ampe nkole yutani. Omupoliisi agaana ejjogo lye kubanga ava mu famire y'Abakaweesi. Kakati bano avaamu abuuze abaana bano abatangemye okutegeeragana kiki. Let me go kubanga bano jeno bw'abatuma tebaddayo mabega. Kyaligonza bamugaa nti yakubye omusirikale toddayo mabega. Olina kukola okyagamba. Nabagamba nti twali mu State House nga President Museveni asinkanya akakiiko ka presidential kali kakulira njukira kulebula ndi bakalibwa Mukasa mumubuuzanga mulimu bembabulye tembabuuza bino bi fireworks ne bitandika okuvuga tu President agenda okulaba nga batidde nabaga nti but I think they are far away they cannot reach here President yavatuma nga tebakyali ayogera kwaba abantu President yavatuma mbadi find out mbabiteyako Fana wambadi teyad. The president sent me. Echamba di butada kitegeza ki. Yad after hour. Alino kumanya ku source wa webiri. Bibita ba fireworks. Nobody mukama want fireworks nga si fireworks. Mbadi had to go to the spot. Webiva. It took mbadi an hour before he came back. Nyinji civilian. Kati guogenda wo. Nagenda buuza abasirikale nti biva wantu biraba wali. Webiva. Yali saidi wanunga Kampala mukadde wano.
nga webiva olina ennaku zaabwe enkulu abayindi so jeno toddayo President Museveni n'amala kuba nti Uganda economy nani nga nani tomutegedde todda yani nani anti batya okumubuuza Your Excellency Kasaka Uganda economy nani n'atalyogera gwe todda ne bweba meeting abagikugobyemu gwe todda kuba nani tamukoze eki tamwogedde ate president ayinza kuga nti genda ononye emirundi n'omuga nti ambuze bwabaawo omulala kyobula ffe batugamba mu murder cases political murders tiomukulembeze bwagandi genda otte mirundi omutwe n'amagulu ojja nabyo mu bbuutu sindi owuyo bwomulekawo ne bamubbawo bamirundi bangi sindi owuyo mukama we naga nti genda otte gundi mirundi bamusale omutwe ogenda nagwo mu bbuutu n'amagulu sindi owuyo kubanga goyinza omutta n'omuleka omulamu ne bagubbawo naga nti yabuze naawe nakusalako omutwe you don't know how these things work kakati bano bagenda batulambulira ku kikwato kyekimu kati nze wano nze emponya abantu mu buli kintu n'oyo omusajja nze namuwonya why abantu bano tebalina kyebayita bwongo tebalina nakyo intellect tebalina bwongo nti kakati nantaba yakava ne museke yaki ekitegeeza nti abamulungi nga andesinga Museveni yeyongereyo n'abamutabufuwa mutwe okuba owa poliisi nga yakabimala byombi bituufu no noga nti Mbeiza mulalu bamuwadde obwa minisita Mbeiza mulalu naye ate Pantiresi Mbeiza wamukebedde gwabadde omwagaza ki gwa red paper Pantiresi Mbeiza enters parliament wamufungudde n'omulaba nti ali Pantiresi public eseka busesi mulalu if she is a mad woman when does the madness possess her when she is a minister omulalu ate yalisigadde mu parliament tebalina magezi nabo ababaka bamuwa parliament tebalina nakyo intellect namwe temugirina n'abamuwulize bagirina nti kakati nti Kakooza gumwamu obwa minister nga talina qualifications yabeera chairman wa caucus ya Buganda rejuvenated nti Saida Bumba gumwagoba nti awadde basajja balaba sente nyingi ate yabeera vice what type of committee is this nti ono omwogezi wa caucus yani ye Muhanga eyabbe ettaka lya dangama mbunze nze natunda mbuzi zange kubanga analogant person bo bwe baba balowooza tebalowooza nti mirundi gyali who can reason Katonda yabampanga kirabo tejja kuba simu yange giteero mpulire taliyo nze sidde mu stupidity nina gyendaga kyolaba abaana bannemwa bajoze buli muntu yenda bufukidde obusulu myaka ena bannemwa kakati yes anti bobe bagalo jifuula nga sikifuula nantaba yabawonye nantaba yabawonye why president yagamba nti bwolaba bodaboda ekugoberera mu esorting esibo yagamba president nantaba yalabye omuntu amuvaako emabega nagamba bodegadi we nti kuba mu bbanga bodegadi we nagaana naga nti why bali balina okubeera ne fire power esinga eyaffe sibya testing najawa money power nagaana naye nga omusajja bavaako wa emabega nantaba mu busungu bwa bwekikazi singa yakute emundu n'akuba ono kyebabadde bamwagalamu akube bakuba ono omusekale yayambye nnyo nantaba which nantaba did not understand sekandi baali bamuwadde obutwa ng'anoonya akalulu aba agenda okunywa ecupa ya bbiya akaona nekamutima olumu nokukola mu bbaala ne bakayoola ate nafuuka vice ne bakayoola akawala ne kagamba waliwo omusajja azze wano n'aleeta ecupa eyo ne bagiteekamu obutwa ne mami sikandi baali bamusi era omuntu yenna bwakuyitanga ebweru nti jangu tugaananga agenda fe abanywa omwenge kakati gundi sekandi was saved lwakuba yitayogera ecupa bagitwala wa government chemistry bagirabanga mulimu obutwa sekandi had been killed in his village bali bamuwadde obutwa nga omusajja yali amuwadde obutwa bamuyita George Mayanja baali bavuganya naye omwana yamucya omwana kakati
gundi bodegaadi wa Nantaba yayambye nnyo agaana okuba amasasi. Kakati Nantaba womugirako Max gwatidde nga bakugoberera ate ogoba otya mu bodegaadi wo ne weevuka wekka. Ahawo nobuli amasasi agali ebweru noga nti nzikulewo oluggi okujja kunza asula ebweru. Kakati Nantaba ayongera okivaamu abalabe be avuga agenda alipootinga ku poliisi teyabawerekedde abakabangali basanga omusajja abakabangali bamukwata ate bamukuba amasasi. Was Nantaba there? Kuba yagamba bwe yadduka ku poliisi kubategeeza kyayise bwe bateeka akabanga ne banoonya omusajja ye n'asigala. Nze mbabuulira ekyattisiza omusajja ssente ze essente nabagambirawo ti omusajja yali agenda kulaba abaana be ku ssomero naye ne Ssebulime tumubuuza gwagenda okulaba omwana we ali mu senior 3 obeera otya nga ekkubo tolimanyi. Was it the first time to go to visit his children? Ahaw atya okujjako ng'oga nti bulijjo ngendera mu mmotoka ku luno naze neddigi. Yes. Ekyokusatu bano beenanga tebaasoma ffe betwasoma bangwira nnyo akazindaalo. Era wembali njagala okujja wabaddewo incidents ziri bbiri ku ludda lwa PR njagala otuwabulemu. Statement eyasooka eya police engeri gye yajjamu n'engeri gye bagireseemu kiraga ki eri ate kankubuli esigwe busoose ekyo ngenda kiddamu. Omuntu ava Entebbe ava e Kampala ng'alaga Ntebbe nga waliwo ava Entebbe ajja e Kampala ava e Kampala okulaga Entebbe ava atya ono emabega ava Entebbe ngadda Kampala. Yes. N'ava e Kampala ng'ali ku ddigi ye alewerekera Ntebbe. When do they turn ng'owa ddigi ate kati ali mabega w'ono? If Ssebulime was coming from Wakiso, there was no way at any time he would be behind Nantaba. Inanga. How? Kitegeeza Nantaba gwe yalabe yamugoba n'amujja ekangulumira ne bayingira Ssezibwa yali yasuze ejjinja. Ekitegeeza singa you got an effective intelligence man ali mu police. Intelligence kitegeeza amagezi fe abalina nakyo intellect batunoonya na bunoonya mu Europe mu masomero. Nti omwana alina nakyo intelligence nakyo intellect be batumukunde nti tumukunde ayinza byogera mukwezi ayinza okugamba nti yavudde Wakiso ate bwe batuuse ku Ssezibwa nga yali emabega wono nga yayiseewa pikipiki eyagobye Nantaba oli yasuze ejjinja was coming from Jinja because you don't say that Nantaba was coming from Kampala to be the motorcycle to be behind Nantaba would be that Nantaba is going home. Nantaba was coming to Kampala, which means a man Ssebulime who slept in Wakiso couldn't be behind Nantaba in the Ssezibwa. Maya muyole bwe muyiwa mu police muyole side region balancing. Muleta abakazi tubazaalimu abaana bawala bammwe muzaala balina nakyo intellect. Katukomewo. Ate babeera batya ng'ono ali mabega w'ono. Tekiriyo Nantaba ava Bukolooto alaga Kampala ate ave Wakiso muvaako ati emabega. Enanga muleete bawala bammwe tubazaalimu abaana nga tukyali balamu mujja kulwanira enkwaso zaffe ng'ate tumaze okufa mujje kati tufunyise bawala mwammwe embuto mufune ku bwongo bwamagezi mufune abasajja balina nakyo intellect. Ate etya no baaliisiŋŋanyiza toyita gamba nti buli omu adde emabega nga yeesenda noga nti ate muli sisinkana. Every time lumwesenda you widen the gap between you. Abagenda okusinkana baba close ng'oli ejja naawe ojja
eyesendanga buli omwadde mbegate mulisinkanawo kakati Nantaba ava Kampala ava waaba adda Kampala eyasuzeewa Kiso atamu amubeera timabega okujjako nga intelligence yebuuza where did Sebulime sleep did Sebulime sleep in Wakiso as he alleges nti wali amakaabe poliisi ekyo tekimanyi no poliisi tegenda kuwa mukulu wa ssomero mubuuza how many times had Sebulime come to visit his children okuhayalinga services z'omuntu gwakola gwatamanyi amulagirize ku ssomero. Yes, why did this man hire kubanga omusajja ayinza okubanga ddala yali agoba Nantaba naye nga amaze okukola amagezi ge tibe bankwata ngamba ngenda kulaba baana. Why did these people ate kenkubuulire lwaki bano bamuse kubanga mu kifo ky'okupressurizing omusajja oli let the man sent Nantaba yaŋŋamba teri muntu alagira muntu kumutta kati mwagala Nantaba mbwaveewo kuba myayino Nantaba ku busungu bwayina nga mwamukuba luli Nantaba ayinza okubanga district agitwalamu people power kuba Nantaba bamukola bibi oyo omwana mutabani wa Kajiji mujozi nnyo bamumpe meeting baganye mututinganiremu Nantaba tebamanyi kujoogera mitu wakawizi tumwebaze oyo ali alogwanti oyo ajoga aba nenyo mukuba mutte tutaka mtu the media center from enyondo muttire muntu mwebaze ninja mutte. How can you remove me from a wedding to a funeral? Hey, njaga kati tugende mu lumba osanyuke nnyo. You remove me from space to mwebaze mutte because mu bujozi bwabwe tebategeera. I cannot work in a ministry headed by tumwebaze. No president office na Ghana. Nenjo mutire mu lukuba. Nenjo mutiramu. Kati Nantaba baagala. Nantaba has been humiliated in the ministry. Taina kyali akozeemu. He is a bitter woman. Nantaba ne bamu obwaminisita nga agenza okulayira. He never shook hands with Museveni. He is bitter. Kwa bano balowooza nti bw'omukuba n'omujjeeto n'omujooga omuwa omulimu omulala. No! It's not the same. Kasomala okujooga omuntu mute. Tajja kukola yinza n'okuteeka bbomu mu State House. Bw'ojooze mute. Kasojooga omuntu muleke mwesonyiwe tajja kukolera. Atya lwaki akukolera ng'omujoozi. Naye bano abajoozi balowooza nti tiziyizi. Kiina ensonga. Temala kujooga bantu ne mudduka. Kiina ensonga. Kiina ensonga. Toyinza kunjooga. Tosobola kunjooga tuttingana. Omuttira munne mumi. Omuttira munne mu ofiisi. Omutta munne. Tekisoboka. Nze mwope. Sisobola kuddamu kutuula na ogambye navuma first lady. Ate ompita otya mu meeting ya State House mwongere muvume. Gizeete nku. Benyondo nkutte na invitation. Tompita. The two are contradictory. Navuma first lady, yes. Ngoyagala okutwala 5 billion. Ate ompita mbuzi nku. Tuttinganiramu. Meeting tugitiganiramu. Tompita era sirinyangayo. 4 years I've never gone to State House. Toyinza kumpita yadde party yadde kitumpita yo eyavuma first lady. Amaze okum Yes. Nakuzomwezi 20 omwezi guno ogwokuna tugenda kubeera wano ku Tagi Theatre. Semina eno yetabamiruka y'abakyala tugikola buli mwaka nga tuyingira ekisiibo emitwalo 2 gyokka abakyala beewandisiza wano ekyemisana n'ekyenkye ku ekiri jangu omulimu gwa kusomesa. Nakuzomwezi mmeka? Nakuzomwezi 2. Mbadde ndabye ekipande ky'akana akagwako ogwanga kali la bonita. Ngamba ngenda genda. Bwe mukola bawo namukube simu mbalageko. Bwajja kunfunamu ssente. Mirundi yawasa omukazi omugezi ne bazaala omwana omuli. Toyinza kunfunamu ssente gwe kuyingiza kabuli. Yazikoze. Akoze ekikaavu bano be bazikola. Ate buli we bakolera bonna batabani bange bawa. Bakola ki? Baba recordinga n'ebipande babikubamu. Tujja kufunamu ssente. Tujja kulaba la bonita nge gaddewo.
atera Bonita. You can't use my name. Atugala Bonita. Uina kusibu. Kuvunana oli. Tujjishe. Muleta bakazi bamulete bakazi bamutu bazalimu abantu baba walaba mu. Mujja kulwanira engundi nkwaso za fenga tofudde nga bazitunda. Temuyina magezi, temuyina nacho intellect. There is no way a person from kakati police yali badde ebuuza. Sebuli meya suze wa kiso. Wesagala ondeke. Tole togere wali ku PR. Police yakola. Statement mu. Yandi badde ebuuza. Lete mecheri yo. Ngati ndabo from a statement. Sigwe gusoose. Pada nkunda yagamba nti nyaka irimu afiiridde ku nnyonyi. Ofuno naga nti afudde alinda nnyonyi emuleta mu entebe. Why couldn't they agree? Yali mu transit. They did not agree. Nabaga nti ekyannemeze nnyo mu State House. Emyaka 14 was one. Saayagala nnyo ssente. Saagenda kukola nagenda kuketta. To see how these fools are arrogant boys going to their syllabus. Iramba manyi nnyo. Nabakyawa nnyo. Nobody is going to uli woyo ajoge nnyo ne mulaba mu nga nfuluma. Peya pusi nfuluma. Ngoddayo muliro. Ndagenda mugeye. Tetuli tulawo mu kunsimu kabuli oyo ajoge nnyo. Atafaanana Kalugiri. Kalugiri polished gentleman. Honorable Kalugiri. Oyo ajoga nnyo. Buli agenda ku State House amanyi obujozi. Bayafuuka president kati tannaba. Kaakati nze nabatunuulira abo abaana. What the government has done is to duplicate services. You have a presidential press secretary. You have a spokesperson of the caucus. You have a spokesperson of the police. You have a spokesperson of the party. You have a spokesperson of government. Where do they sit? Hey, nze nabagamba. When the president goes to Bombo, he's a Kulaije. I'm not a soldier. When the president goes to Masindi for pass out parade, he's a Kulaije. I'm not a soldier. If the president goes to a movement caucus, let Ofono shine. I'm not part of the NRM. Ofono yaba shininga? Ati yaba ujewa party. Since I restricted myself inside the State House. Atenga yakazinda lubakalwanira nemba sekeri yabwe. Kati gwe doyogereranga byalinga bitya. Yes, me until I have the exclusive on the president. I'm a presidential spokesperson, it's not a government notice. Yes. That's why it is not a money yakala kuba 5 billion ngwe. Mbwa jikasuke. Umpita mbwa. Gwe. Mbwa dalinde deka wa makumba. Simulemerede emyaka ena. Simulemerede. Mwene muna byokaga nogenda mu office like me. Nabategera science wa mpa analysis wali kakati tuchita attribution bana basajja bali lazy banafu enanga umugezi wa police. Yes. Mukono is not far. Where are you given fuel? Go there. This is a serious matter. After report. After getting a report, analyze it. The most important issue. Why did this man shoot a suspect? Ngadianda handcuffs. How come that there was a consensus among the people in Nukabangari? Tewaliwe ya mga nti wacha pana huwa mufungwa. Tokuba musajja. The Kabangari people, there was a consensus by the percentage zatwala usomero. Kubanga in normal circumstances abasomesa bakugamba visiting day jangu ne sente balance yetu kubanja owa omwana omujjeyo. Kakati police yali badde ayina amagezi mu mutwe yali badde agenze wa headmaster n'abuuza, did this man have a balance to pay and how much and where did his money disappear? Tebayina oba inanga muki oba muteso omukimanyize lwensinga okuwagala basaami bakubuulira nti ono musana yazaalibwa omusana mukwano gwange inanga abasaami abakubuulira abasaami abakubuulira nti ono musana otegera eyo yazaalibwa musana alaba nti ono mangeni mama we yalya nnyengege nti ono wanyama mama we yayagala nnyo ennyama ono wabwire ye bamuzaala kiro otegeera mangu nti noonyaki tiyazaalibwa misana oyo musana
naye ono gwe bazaala ekiro nga tebalaba bulungi olowoleza ekirira bakisala bulungi omwana tamira oyo wabwire omugendako mpola mangeni mama we yali enyengege mangeni owe mama we yali enyengege emitwe gyengege ffe gye twalyanga 10:30 oyo muwasa ewamageni mbasaayo ewamangeni egyo mpasaayo kuba mangeni balyanga ngege ewamangeni wabwire anti buzibe bwakiro era baganda bakola nti omwirima gutwala engo enzikiza kuba mutemanyi Luganda omwirima yenzikiza omwirima yenzikiza era waliwo wano omusajja bamwetanga mwirima linyina yamuzaala mu nzikiza era nze mukulaba okwange as a man who can analyze there were 2 people abali ku boda abantu bali babiri nantaba gwe yalaba si Sebulime kubanga kujjako nga mugenze nemubuuze wa Sebulime nti Sebulime yasulayo ewuwe eyo gundi pikipiki eye ewogana bagiwulirako ewuwe nga evaayo Sebulime we Wakiso yanti yasula Wakiso kwolwo bw'aba teyasulamu yasula Jjinja goberera Nantaba. That's a puzzle. Yes. Kubanga ayina ekyuma ekiwoggana fe abayina emmotoka tutegeera nti afulumye geeti naye bw'abanga yasula Wakiso nga Nantaba yali ava waabwe Kayunga yamuli atya emabega aba tebasobola kusenkana no era Nantaba olwagenda ku poliisi okubabuulira nti wali wangoba owaabwe ne bamukubira essimu n'avaawo ne battono ekyo nakiraba ku mu State House eyali ayigigi baali bamuyita Faith Mwenda kati mulamuzi sajja n'agenda n'amugaa nti omanyi President antumye eno ddiiro togitunulamu eya National Identity Card gavumenti egenda kufunako ssente za kalulu. Faith Mwenda yali muzibu nnyo n'akubira President esimu nanga ti waayi waliwo omusajja ngambye nti ebya National Identity Card ebyendanga muntu mukoleramu ssente nti ddiiro sigitunulamu. President amugaa nti mugamba adde ku ssaawa 8 n'adiployinga aba special forces. Omusajja yadda teyadda yamanya anti kyekyebuuzibwa teyajja naye Faith Mwenda yasigalawo ekikutegeeza nti the other man was very powerful kuba bali ku Museveni bwe bati tigenda obuze gundi special zawandira kazibu yagamba President nti nze accountability mbuliddwa million 7. President namugaa nti 7 lutono nnyo namwe naye mukambabaze billion 5 zeyatwala yaganye ko omuwala ali ku katipoti bwati alinga atera Museveni mu kyayi kazi bw'aba afuluma nga radio zoogera nti yabba ssente zatabbanga kuva ku z'ebidibu. So he is surrounded. People give them money. Nti gwe kyotwalayo kyonna kidda livansi he is surrounded. Kyova olaba nti kakati gwe kankubuuzi singa mukoddomi wa President ayagala okuggyako Museveni osobola kukola lipooti nti mukoddomi ayagala okuggyako ogiwaani eyeza n'obutatuuka kuba alina abamwetoolodde bannakalima bano baani. This is how this government is not used to protect nti system ya Museveni ye asinkana bano bambeka nabagambye nti abasajja basijute Tanzania ne Kenya banga programu zo tuziwulira but your problem eso yewamwe yasooka okutegeera nti Rwanda egenda kuggala border. But I think the problem is to access the president. Director wa esa singana president emirundi emeka owaisa musasingana emeka awandika ripoti netuuka wani wanna kalema neddayo gyevudde nekola rivansi kati olinga tayawandika ekitegeeza omuntu eyagoba Nantaba poliisi emumanyi. Wakati mu statement yenanga yadda akozesa MBA yagambye nti beetonda kuba abasirikale mu kusooka baaba wa mawulire amakyala kiki ekiyinza okubanga anti baaba wa no kiki ekiyinza okubanga kyaviirako abasirikale bano okugambye oli baali babiri oli yali waabwe owaabwe baamugjayo eyali agoba Nantaba alina okuba yali waabwe. Nantaba bwagenda okuwaba ku poliisi oli ne bamugamba nti bakutegedde vaayo kakati ono omusajja agwa mu kituli eyimu yaabwe yonna. In fact I strongly suspect ti Nantaba oba balowooza nti agenda mu people power ate nga wamaanyi mu district. Yes
the concentration on Nantaba tulwaga Nantaba waliwo abaagala Nantaba kimubeereko afeemu nze kyembaga kiri kimu nabaga nti Abanyankole mujja genda nnyo mukkulu musonyiwa Baganda are not forgiving no nti mwe mulowooza nti Nantaba gwe mwalwanyisa nadduka ne mwena aleemu n'afuuka independent Nantaba ne munoonya ebiwandiiko bye nti teyasoma Nantaba ne mumugaana akyaddamu okukola nammwe you think it is easy bw'oba olowooza nti Nantaba akyaddamu okukola naawe ku mwembi mulimu atali human being ate tohayipinga nnyo Nantaba arrogance y'abano tekirina ensonga kirina ensonga omukazi kasita omugoba najjeewo n'akonkona mwami nze guli awo obudde buyise nemugaa nti ddayo nga talina ddala gy'ava n'agenda ewaabwe n'omukimanyi oluvannyuma lw'ennaku 3 that's not the woman who left oba oleese mulala ewaffe nali sizimbye eyo kati nganze mange baali bamwokya noleeta ntweyafusi mu meeting ndoga nti ndiddamu okukolera no option yali yakuntwala bweru kusoma option yali yagenda wange ndi tayalinga ompesente oba bilioni 5 oba 10 naye tusobola nti ndiddamu okukolera nga ntweyapusi watu welerero omuntu eyapusi ntweyapusi yali ali wayingira state house meeting tekirina ensonga kati sokombulire kakati abo bannantaba Amelia bamulumba bamulwanyise n'abakubirayo omukazi gwe wangula nga mulete administration you think Amelia is a happy woman after serving you committedly dedicatedly for more than 30 years nabo namwe nimugenda naye mwekezayo you suppose candidates against him ndi aliddamu bakole kuba muwedo wa minister mugende musomesa musome akiriza naye tumulirayingako ye mukazi oli eyagenze n'anoba this group must study psychology, human behavior. Nti jogoli omuli mujoza abantu mujja kwereta omukulembeza abasibe nga bayina kenugu nga gundi bwe yasiba Lev Patrick mwanasa bwe yasiba Kiruba yalero za musonyi Kiruba yateka referent gundi Patrick mwanawasa accident ne muno yenna ne bamubaliya nti omusajja ajja kufa myaka 2 using his own money as a lawyer laba Kiruba bwagamba nti kamuteekako vice on afe nga yerabidde nti the estimates were done on an independent lawyer. I'm over President Kiruba Kyeyakola to make his expensive bill on health less expensive. Yaleta an anti-corruption crusade. Nejayo ne container bill under Kiruba. Yes, that's why nti no kubakolera biri ebi. One, nalaba president kanwani yanti obukolwa bukulidde is not me. Afende muhozi, one, tried to yali September. He gave me money on Christmas. Afende muhozi. Nabalagira bampu omusala after 6 months. At least there was a follow back position. Nenga bano wale wazanto ya puso no mutani wakajiji nelinja mutta. Bomutte mu meeting mu office. From presidential spokesperson. To who? Media said no, you go single Wakajijo Galamit. From press secretary, from presidential spokesperson for 14 years to a person in a new vision. Boss Akuyito, no Rincho, Kabusinga. What Gendo Quatin Kumbios, Mama Gufagan Yoko, Ukateke Mukapero, Oberina new vision, Kolimu. So, our people, no, Mbabudida. When I'm analyzing in Nantaba. When I'm analyzing Mukasa Mululi, jana basomere balua nga bali bakona ivinze kisawo bakivulayivatayizing president abaganti ekikirirudawa nga batandise okukwatira enjaga ku nnyonyi mbute wali gavumenti abasirikale babagobyewo waliwo alese kampuni eyiye ayiseewo enjaga ennyonyi nezigamba tugenda kuva wano president abawandikira ebbaluwa anti mpandise ekitabo kyange nti amazing things Ugandan mafias do with the documented evidence amabaluwa gonna mwegali. Yes, nti president Museveni yawoninga Mbabazi va ku mukazi wange likira omuhala singa nga first lady alese technology ikala mojja bwe bakubaka ento tebadda mujibba nga ate ne Mbabazi naye akirwanyisa oyo muwanga kye yavagamba nti the first lady went to Jerusalem 9 times a week. I have the letter.
nga president amuwoni kakati kyendabawo waliwo obwangu obwakozesebwa poliisi okuva report mu kusooka then report ate ne bajja ne bagirefute kakati wano njaga kijalo bulirira na Uganda ne poliisi okuva muti bandi badde bakola bati anti kyenkubulira incidents ebeekuwo abantu nabo bateeka poliisi no ekimu kiri bwe kiti mu gavumenti eno mulimu 3 enanga simanyi gyayogerera wanje enanga simanyi gavumenti gyayogerera poliisi ya Uganda yes nze mbagambye nti omusajja mumanyi yatuula ne president ku bya oil n'aleeta press conference press release nangamba president Museveni has directed you ekintu kino kifulumye ne mugamba Museveni is not in the habit of directing people through others let us go and see him oba kyekyo yadduka buddusi kati enanga ayogera gavumenti ki mulimu gavumenti erwanyisa Nantaba etya nti Nantaba alagawa district yagitwalawa mu people's power batya kati baga tumukole kintu tumukole nga kyaligonza Nantaba yakiyiseeko. That's why everybody, even my close friends, are telling me, why are you allowing Nantaba to escape? No, my survival on radio and TV is because of my independent wound. Nachogera ngabinanga tabana bana kuchogera kati nasanyukidde nnyo yiso nagisanyukidde nnyo okubulira ku Nakyambadde. I knew president yakwata Nakyambadde n'amuleeta ne mu parliament abatemi b'ebijambiya balina amagezi bajjange wone batemawo naye nga batema hoodwink or to divert police attention tate gye batemyewo basobola okutwalayo omuntu nga tebakitegeere. The person who identified Nakyambadde eriyo gunda omusajja bamudown playing. If you get the truth noga nti abatemi b'ebijambiya badduka e Masaka ne batema nga bakuba amasasi mu bbanga hail of bullets abakuuma abasiba sharp shooters nga kitategedde ku mpingu n'amagulu abatemi b'ebijambiya bo bajja batya bwe badduka waliwo emmotoka yali ebalinze owa prison yakwatibwa eyabaleeta bwatyo bamukwatya bushenyi naye natebe kati omulamuzi akugamba I have sentenced ow'ebijambiya emyaka 4 mukuba mu ngalo finance we yandi source yeriwa ekisana futu kino na gye kiri. Where is the source of the Bijambiya people? You sentence them leaving the source, the recruiter. Temutegeera anti kyenkubuli aliwa. You sentence somebody. President Museveni agamba we shall deal with the authors abakikola. Kakati njagala nkubuli abasajja ne bajja ku radio kuno kwennyini ne baga nti fe batulicruiting nga twogere nti batembe Bijambiya batuwe sente. What follows up the matter? It ends there. Omuvubuka yayogera ku radio eno naga nti nze nali nkolera ku gundi ku pikipiki stage ya pikipiki etunudde mu nkuba eriva mu ggwoneka y'emulago nakwa yalaba emmotoka omuyindi gyajja nayo ng'erina refrigeration system ng'etwala human parts owa bodaboda gwe gumutwala nga mulowooza nti agenda kuwona bamutta organize omwana n'agenda n'abulya DPC ewandegeya nti emmotoka waliwo abava eri mu ggwoneka ne baleeta emikima ne baleeta ki bamukwata nti wa Bijambiya. And it ends there, which means that 3 governments in this government kati enanga ayogerera eriwa. Yes.